kubanga bakolera ku ntegeka y'omulabe waffe atambulira ku musingi gwa Uganda nga batudafiya emyoyo gyaffe Abaganda n'okutujegawaza. Obuganda babufudde bwa kusiruwaza buli mulembe, buli nkyukakyuka bagifudde kkubo. Buganda bagifudde kkubo ery'okuyitiramu okutuuka we baagala okulaga, okufunirawo bye baagala. Mu byonna muli gw'olaba akuŋŋaanya ssente z'abantu nga tomaze kulaga kituufu oba na kkubo kituufu, tolina kigendererwa, aba akujegawaza. Nga Buganda agifudde kyafuno kyakufunirako. N'Abaganda twetegese kutya ku mulundi guno, mu lutalo lwe twagala okutambuliramu olulamu. Owaddeyo kyo taddeyo buvunaanyizibwa ki? Ku bintu byonna by'olabye, bw'olaba Abaganda bonna abali mu Parliament ya Uganda, tubatunuleko bayita mu kuguumaaza Baganda nti bagenda kusabira Buganda byebanja, bagenda kusaba Buganda byebanja byaffe. Boogera bingi nnyo. Abamu ne babasiba ne bava ne makomera bagenda okudda ne batuula mu kateebe. Naye baba balayira mu Parliament tebayinza na kugaana kulayira nti ffe ab'oludda oluwakanyi eyo enkola ey'obunyazi eya Uganda tetugirayiriramu. Bamala mutambuza n'abamulaga emisala gy'agenda okufuna, benefiti zonna z'agenda okuganyirwamu mu kuguumaaza Abaganda, ne bamulayiza ng'asiimye, wabula nga yeerabidde ebintu by'abadde ayogera eri Abaganda abamuwadde obululu. Tayinza kugamba nti ndayirira mu nkola ey'Abaganda abannonda okubakiikirira nti ebyo bye mukola ebyokunyaga n'okunyigiriza Abaganda si nkola yaffe, tetubikkiriza, twagala nsi yaffe Buganda. Eyo nkola tetugikiririzaamu, twagala nsi yaffe Buganda. Omulamwa gwaffe ogwa leero gugamba nti makulu ki agali mu kusaba ebyaffe? Makulu ki agali mu kusaba ebyaffe? Era nga natera okugukomekkereza. Naye ffe bannannyini nsi Buganda okusaba ensi yaffe okuva ku nsenjeka y'omulama guno bw'ogiwulidde okuva waggulu, okusaba ensi yaffe kiri mu kiti ki? Tewaliiwo nkizo yonna eriwo eri wakati w'abannannyini nsi Katonda gye yatuwa. Okisaba nga tugifukaamirira ku bayimbi, ku bawambi, munaasonyiwako. Tekiriiwo Mukama Katonda takikkiriza. Tekiriiwo. Nabamenyedde ebintu bibiri by'otoyinza kukyusa. Nsi na ggwanga ly'oli na buwangwa bw'olimu na lulimi lwe yakuteekamu. Ekyokusaba ensi yo kivaamu okujoogebwa, kivaamu okubalibwa mu bajega, kivaamu okutemulwa kw'abantu mu nsi,
kivaamu n'okutulugunyizibwa kw'abantu. Kyekitutuusiza ffe kati Abaganda okusoberwa wonna wetuli nga tetulina mirembe lwa bunyiivu bwa Mukama Katonda eyatuwa ensi ne tugiragajjalira. Nsabye amaanyi nnyo baganda bange. Gwe kizimbulukusa wonna 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 w'oboya kiteere mu